Fik Gaza n'omukulu alien skin ne begwako mu kizimbe awo ne kyaddiridde ke kabinja ka alien skin okujja pepper spray ne bakuba ekibinja olutawe lwazikide neera nawo nga beyisizaamu eggaali. Kakati ffe twagala kumanya bino ebintu byaliwo ku mulembe gw'abakamilian ne babebe cool ne Bobby Wine n'okusinga eggaali yali ey'amaanyi yali ya Bobby Wine neya Camille bizzeemu ne bikomawo. Industry ya music ng'erimu bino ng'ate ababikola be bandigambye abali mu generation eriko tugenda kuddawa mu industry egenda okubeera ya eggaali buli ssaawa ggaali. Nange ndi wano ndi mukwagala funayo ggaali omuntu anyiza nga njimuyisaamu sebakwanja ya mpagi sabala y'abantu. Ensonga ya Fik Gaza n'ali emisikini nze ngirabamu engeri ziri bbiri. Ekisooka mulimu obusiru bungi butya. Ekyokubiri ngenda kunnyonnyola mulimu obusiru bungi. Ekyokubiri mulimu n'okulowooza nti bakikubye nnyo. Ate nga ndowooza nze si bwe budde obutuufu nti ne babebe kulu ba kamiliyoni bwe bagenda otuuka obbikola ng'ensemaze okukkiriza nti bakoze eki bali ku climax nti bakikubye. So nze ndowoozamu nti bakedde oba oliawo oluusi ekigenda n'obasuula amangu. Ya kigenda basuula mangu naye nga kyensoose okugamba nti mulimu obusiru bungi. Omuwagizi yagenda baagala ajja baagala obbalaba ennyo nga mulwana olutalo nga mwekuba endongo nti oleete disiko omuyaya agambe aba bakyamukubye eno okigera nti abasajja balina engeri gye balwanangamu entalo zaabwe nga zinyuma ne bazifunamu naye kakati atali gamba nti ogenda kera kuma kyotegeka ekikondo okuleka mpozi nga batugamba nti sawa yonna bagenda kwitinga music bagende bafuuke babokisa. Awo tuyinza okuwulira nti tuyinza okufunawo oluusi mu maaso egyo tujja okulaba nga tuli mu kulaba kikonde kya alien skin nani ne Fik Gaza okujjako nga kyebali mu kukola ki kyebali mu tugamba nti kyebateekateeka nti tubeerewo nga tulinze sawa yonna bava mu ndongo. Alien skin ani guukulira kubanga bw'onsanga wano nga nnyinawo empingu sebo si kyekintu kyosanga n'omuntu wa bulijjo. Pepper spray gw'osanga n'omuntu wa bulijjo. Kati nkyebuuza yamugyewo. Ekyokubiri maybe yabadde etegesa wadde ya Galaxy yemu kwebadde efukirira olutalo luno. Obusungu Gravity bwe yawulidde nga n'akwata yabadde mu mawulire n'amukuba obwo obusungu nange nsobola obufuna kati amateeka tegaliyo. Anti ebyamateeka tugenda biraba luvannyuma nga mmaze okukuba anti balina kyeweesize bwe kibawo ekiringa nnyo kubanga tosobola kulwana ng'oli munafu okanya ne Gravity akube okugamba ebigambo bino mumpeemu ebbanga ttono nnyo ngenda kufuna eggaali. Lino eggwanga Eddie kankubuulire lirimu abantu abokukuba bangi. Ekisooka eggwanga lyonoonese nefulufika mugenda mukuba yenna asaanye okukubwa. Ntandikire ku kiriwa ekyokuyita Gravity enkima n'akuba tomili. Gravity lwaki yakubye tomili? Kumuvuma mbu afaanana enkima. Tebakimugambangako ye takimanyi mbu agifaanana enkima. Kubanga omanyi Eddie omusiru wakusa abonyaabonya. Omusiru bw'amala okukkuta aba talina kyalowooza ku nsi ng'amaze okufuna emmere. Kuba kati Gravity bw'ovaayo n'okuba omuntu ng'akugambye ofaanana enkima gwe gusooso kigamba oba gwe tokimanyi ebbanga ly'omaze ne feesi yo tokimanyi bwe efaanana y'enkima. Atoseka bino bintu biri serious. Naye ndi serious baaba. Tukootinga oluyimba lwe bwe baavuma nga nfaanana enkima kati nkuba show ne ziwuuma kitegeeza Gravity abadde ayagala kukuba mulenzi oyo ne musomera alaka baakimuyita kubanga gwe okufaanana enkima si musango gwo kubanga tewakola application wa Katonda kutonda ng'ofaanana enkima bw'atyo bwe yasalawo ugifaanana. Bwe tuba nga tunaabeera mu nsi ekula ng'abantu abaali batuula ewaka ne tuwuliriza ennyimba ezizimba akati abayimbi abaliko neredi yawadde oyo omulenzi gundi Fik Gaza no ono alien skin award sinsirundwadde kyekimuweesa award yayimbye eki guno omwaka pati lulala kyawo ekintu ekyali badde kiweesa alien skin award biri ebintu bibiri. Ekisooka bubbi nkyogera sikirumamu. Ekisooka bubbi bwe twali wano mu kivulu ky'amasiko Gravity twali ffenna back stage wamulaba ababbi be yajja nabo era n'essimu ze baakuŋŋaanya twali ffenna nga baziteeka muki
mukasa utewaliwo yogera amazima nga totyanze ngota katonda naliwo nabira bakali kati ngali eni skini ne Fik Gaza bekuba bikonde omusajja yakubuuziza nakugamba kati ebyo bikonde bye byekubye fe tubifunira mu luddawa yolowooza bo babifunira mu luddawa nesinga bekubye endongo ono nakuba kasepiki ono nakuba kataala ono nakuba agenze ono nakuba okitegeera nze nali mpondoosa nga ngamba ekirenzi kiryanirule nga bwe kyeyita ekyogera ku bintu byonna abantu ne bakivuma ne kisigalawo ngenza okwetegereza bukyanga omwaka guno gutandika twakakutambulako omwezi gumu n'ennaku ndowooza nga ziizo naye kimanya ali eni skini omunoonya nga waddagala nakubula era n'ofa ng'eddagala lyabadde ali eni skini kitegeeza talyanirule bajja kumuweta era batandise era ekikulaga nti bagenda bamuweta kwe kutandika olwana abaganda bagamba ekirwanya omunafu kumuyeyereza kyekirwanya omunafu irizaako basebo ne banya mwenna gye musinzire okubanga mutulaba buli omu osinzire okubanga otugoberera tukwebaza okusubscribinga n'okusharinga tutambula ne leero tuzze wiiki ennamba tugimenyeemenye nga bwebadde etambula mu entertainment industry era olunaku olwaleero abakulu ndi nabo bakumyewo nga bookya fresh and clean side zombi era nga bwe batera okuba munzikirize sigenda kulwawo ensonga njibawo bemalo gibawa tutandikiraawo wiiki eno tubadde ne kyebayita eggaali eno buli omu agirozezaako bubwe tomili bulavi teyamuyisizaamu eggaali tubadde tuli awo nga ne junior batugamba babadde bamuyiseemu eggaali kati ate ekyo tekyatukubye wala ejjo ku lunaku lwabadde lwakuna nga bali mu mpaka za zina wadde Fik Gaza n'omukulu alien skin ne beegwako mu kizimbe awo nekyaddiridde ke kabinja ka alien skin okujja paper spray ne bakuba ekibinja olutawe lwazikidde neera nawo nga beyisizaamu eggaali kakati ffe twagala kumanya bino ebintu byaliwo ku mulembe gw'abakamilian ne babebe cool ne Bobby Wine n'okusinga eggaali yali ey'amaanyi yali ya Bobby Wine neya Camille bizzeemu ne bikomawo industry eya music ng'erimu bino ng'ate ababikola be bandigambye abali mu generation eriku tugenda kuddawa mu industry egenda okubeera ya eggaali buli ssaawa ggaali nange ndi wano ndi mukwagala funayo ggaali omuntu anyiiza nga njimuyisaamu seba kwanjagala ya mpagi saagala y'abantu akagaali k'empagi ako nga kakutomedde akakunkuni nkakusala todda kati nze gye njagala kale ndina omukulu Sali Max Pro Franka waali wano nze kiriza tutandikire eno nga bulijjo oyo ow'omukulu Sali Max Pro ababuuzeeko bwamala agenda tuwa endowooza ye nga bwalaba ebintu tutandikire awo olunaku olwaleero tumenyemenye wiiki ennamba tugiwunzike omukulu mbalamusizaako abalabi ba Ike Great Media lunaku lwakutaano mpozi lwakutaano baaba wiiki eweddeko ngena mbufumbo bwa weekend era buli weekend muwasa mbufumbo bwa weekend bubaawo nga bulinze byonna byonna tubikola wiiki nnamba netubategekera obufumbo bwa weekend abaana bajja ku Monday ku Sunday ekiro ne muta oba ku Monday ku makya eba Monday ku makya n'ofulumya oyina ofuna ekikuba naye osefuna anti egyo gyemiwonyo gya mawulana gye mawulana kasozi gyoba olimu ate kaliwo lwekisukka abamu kisukka bususi muddala nga ofunyemu kulinnya naye nga mwebale kulaba n'olwaliwo tukomyewo tube nga tumulungulula ensonga nga bwe zitambula nga bulijjo bampita omubwatuzi Sali Max Pro nkola ne Heart FM radio ensonga nzogera nga bwe nziraba siina anteekamu kasente siina nsasula ka federation tekakyabasasula nga bwotera okwogera ne mukulu Franka ka federation tekakyaba okyayo mugyogerereko keyo gye muyita naye federation ondaba wa mu nkiiko za federation anti mulimu akasimu nga kajja kubanga ntera okuwulira ng'ogamba nalabye gundi nga batudde wano ne gundi nze tondabamu naye ate mpulira onjogerako nnyo nga bwe ndiyo mu federation kati kyekiriwo jam session ekyaliwo simanyi oli munnamawulire naye wigo yabitugamba nti tebakyatuula simanyi bakyatuula tudda ku gaali saliwedda anti kati oli munnamawulire naye manyira okukubuuza oluusi nyinza okuba nga saasobodde genda kutuula nga ate wabirabye ne sibiraba mukama wange ese bwe tudde weewaawo ebyo obadde oyogedde ku nsonga ya Fik Gaza ne alien skin gye nalabye akatambi bwe babadde mu awards
ezimu labye alien skin yatuta awards abadde mukaaga yatuta awards mukaaga kulokuna Fik Gaza n'atwala yabadde breakthrough artist naye kale anyway ensonga ya Fik Gaza na alien skin nze ngirabamu engeri ziri bbiri ekisooka mulimu obusiru bungi butya ekyokubiri ngenda kunnyonnyola mulimu obusiru bungi ekyokubiri mulimu n'okulowooza nti bakikubye nnyo ate nga ndowooza nze si bwe budde obutuufu nti ne babebe kulu ba kamiriyoni bwe bagenda otuuka babikola ngensi emaze okukkiriza nti bakoze eki bali ku climax nti bakikubye so nze ndowoozamu nti bakedde oba oli awo oluusi ekigenda nobasuula amangu ya kigenda basuula mangu naye nga kyenzosa okugamba nti mulimu obusiru bungi ekisooka mu byonna tutunuulidde eno industry tetandikidde ku baali emisikini oba Fik Gaza ebaddewo ate n'okubanga ebaddemu n'abantu ababadde n'ekibuli bangi okitegeera naye kisinzira omuzannyo oguzannyo otya bw'otunuulira ba bebekulu ba Bobi Wine engeri gye bazannyanga ekintu kyabwe yanyumiranga buli muwagizi ku buli sayidi nti ate bo batimaliriza nga bakifuna okitegeera nti ate n'abawagizi ne batuuka ekiseera nga basobola okwagalirayo bebekulu okwagalirayo Bobi Wine mu lutalo lwabwe nti oli ayinza okuba wakati awo ng'ono aleeta ekiyimba ne kimukolera nono n'aleeta bebekulu n'akuba Bobi Wine naye ne kimukolera ne baba nga abawagizi basobola okuba nga bali awo wakati babulwakaani yaani okitegeera so naye olwaleero bino ebintu ate kali bye tutandise okulaba mu industry ebyokwekubangana ebikonde kati nze ate sisobola bisapootinga kubanga si luyimba nti ngenda kera ku makyandu nyumiru bwebanga yengeri gye bapromotingamu okutrendinga kuki mu mawulire obutavaamu ebikonde bw'obyekuba ne bibanga olufuuse luyimba kubanga omuwagizi yagenda baagala ajja baagala obbalaba ennyo nga mulwana olutalo nga mwekuba endongo nti oleete disiko omuyaya agambe aba bakyamukubye eno okitegeera nti abasajja balina engeri gye balwanangamu entalo zaabwe nga zinyuma ne bazifunamu naye kaakati atali gamba nti ogenda kera ku makya otegeka ekikondo okuleka pozi nga batugamba nti sawa yonna bagenda kwitinga music bagende bafuuke babokisa awo tuyinza okuwulira nti tuyinza okufunawo oluusi mu maaso egyo tujja okulaba nga tuli mu kulaba kikonde kya alien skin nani ne Fik Gaza okujjako nga kyebali mu kukola ki kyebali mu tugamba nti kyebateekateeka nti tubeerewo nga tulinze sawa yonna bava mu ndongo naye nze ndowoozaamu nti tikirina gye kibatwala tikinazo kyebagattako okimanyi bamu akafaananyi nga bukedde ku makyendongo ne baggwako bonna kubanga bw'otunuulira era sigamba nti balina music ali awo gogamba nti agenda kulwawo nti tugenda myaka 10 nga tukyawuliriza bwa pate kubanga tukyawuliriza twayiseeko dda oba banana nti music waabwe abasajja babebekulu balwananga entalo agenze biki bikoze bitya nkola byafaayo luyimba nga n'olwaleero okuba oluyimba n'olira nga lulina message ate nga ne disiko ng'okyasobola oddudigida so ndowoozaamu nti bandirowoozezza nnyo kulwana entalo nga bayita mu music ate kyekigenda okubayamba busobola n'okukya ku makya ne bategeka bato bino ebyokweyisaamu eggaali y'ebikonde n'ebiso kati obuzibu we buli nti bwakwagala kubanga bonna kugamba buli omu alaba nga akira ku munne naye bino ebintu leka bibeewo kubanga mastermind wa kino ye alien skin alien skin oyo bamwita nantagambwako era erinnya alifuna ndi omu akaanya nti mu kibuli kye alemeddeko era ye tebamukase kukola kyabadde tayagala wadde nga abamu batulaze ate yandi balina bakolera kuba ne kati nkyebuuza paper spray yamugjeewa weyakubye Fik Gaza alien skin ani gwokolera kubanga bwonsanga wano nga nyinawo empingu sebo si kyekintu kyosanga n'omuntu wa bulijjo paper spray sigosanga n'omuntu wa bulijjo kati nkyebuuza yamugjeewa ekyokubiri edi yabadde etegesa award ya Galaxy yemu kwebadde efukirira olutalo luno kubanga ebadde saidi zombi erinayo balipoota buli ddakiika nga balusonda era nga bafaayo nnyo okwagala okumanya batuuseewa nga bamanyi nobbanoonyako ne bamugamba Fik Gaza kati omusajja omulowoleza ki like that era
nze seewunyiza nnyo bwe nabirabye nga bihappeninze kubanga bwe natuuse waka nengenda ku online nsoke ndabe award bwe bazigaba kuba nabadde nyina ekibuuzo award zino za industry oba za radio station ekyo nakyo no by the njagala ompe submission yo kubanga oba wabitunuulidde wabigobereddeko at least ekitundu kubanga nebuuza za radio station ng'abawuliriza bye basalawo oba za general industry yonna ya music nti batunuulira kusinziira ku music industry yonna nga bweri then nze bwe naalabye bino ebintu byonna nga bibaddewo kimu ekibuuzo ekyanzijidde mu mutwe bano abaana bakolera ani ngena sooka kubuuza ba radio station like awards ogambye nti bayinza okuba nga bakirimu nnyo bakibaddemu anti bo baagala amawulire rediyo olalonge badde nga ku sitanti nti bw'otunula naye mabega ennyo amawulire gonna alien skin bw'abadde akubwa radios ng'akubwa tv nga zimukuba abadde addukira nnyo ku galaxy ye badde bamwaniriza buli kadde newaba abadde alina oluusi ensobi gy'akoze ng'addukira eyo bannamawulire ne bajja ne bamukuba ne bakuba alien skin oba radio ng'addukira ku galaxy nga bamuwa interview ng'ayisaawo by'ayisaawo ovuwiki tubadde tujja tulaba radio stations zisijja kumenya ezizze zikola ekintu kyekimu mu myaka egy'emabega bazenga bazimba abayimbi nti mu mbeera y'okuba nti bagamba baagala obbakozesa ate era n'okuba nti babafunirako amawulire nti omuyimbi bw'anajja ng'aliko kyakoze oba oluusi ekitali kirungi mu industry radio station bw'enajjayo nemubikkirira oba nemuwa interview mu abalaze muganye muwa waliyo babuloga bagenda okujja bakwata akatambi omanyi buloga ye taliiko side nti oba alina radio gyakolera yabeerawo ng'akola ki ali mu kukola bintu bye so nti bwe banaamuwa interview kyeyogedde ekyokwepromotinga nga radio kirina kyegijongerako nti bw'aba naabamuwadde interview mwe muganya ogimu waliyo buloga agenda okujja akwata akatambi okigera bw'amala okukwata akatambi ng'ali enisikini abadde mu studio za galaxy buloga alina following ewerako bw'anaateekayo akatambi ako ajja kufunako views eziri mu mitwalo nga 10 kitegeeza nti baba babaze point y'okuwa babuloga content n'okupromotinga radio ti olwedde ali mu studio omuntu agenda okuwakinga akatambi ako agenda alabira mu galaxy nga mubimanyi biki bikoze bitya so nti ekyo nakyo kimu ku ngeri y'okukola ki y'okwesiba ku muntu okwagala okufuna follow okupromotinga ekintu kyabwe n'ekyokubiri n'okwagala okubakozesa nti bwetunula ali enisikini ye muyimbi gw'ogamba nti tannaba kutuuka ku ssa lyakugwa kuba nti tosobola mukozesa okitegeera nti ye muyimbi olwaleero aliwo n'ekibuli nti era nga tumulaba ne ku shows agenda n'akola nti kitegeeza galaxy bweba emukozesa nga kugamba emuyinamu mufunamu obudde buno ebyo byonna basobola obikola nti because bwe bukya ku makya ne bategeka kivulu alien skin ayinza obutajja nnyo kusaba galaxy sente nnyingi zagenda kukolera nakubuuza ekibuuzo do you agree nti bano abaana balina be bakolera especially alien skin nze nganze omuntu nyinza obutaba na bukakafu nani ngera kugamba nyinza obutaba na bukakafu nti nja kugamba nti balina be bakolera okitegeera kubanze simanyi jajja sipule ne bw'olaba byakola gulaba bikole ku wa bulijjo ku ggwanga ya Uganda nga bw'oli byayogerwa dda nti alina baakolera nga naawe era bw'obuuza nti akolera ani alina gwakolera so bw'aba alina gwakolera sibirimu no saagala ŋŋambe nzije ŋŋambe nti alina gwakolera wabula bw'aba alina gwakolera oba jajja sipula oyo nga alina abamukozesa mu gavumenti ebyo bibye ne gavumenti bwengasa lyawangalira mu ggwanga lya Uganda oli munnauganda ekintu gravity omuntu kyeyakoze munnamalo etomiri eky'okumukakkanako n'amukuba mbu yamwogeddeko n'amuyita enkima ensi wano weetuuse teriyo nkola y'amateeka kuba defamation musango kimanyi kale buli musango kuba gravity ekyamukubisiza ye bamugambye nti afaanana enkima kituufu agifaanana andi kakati edi bw'ojjanga weegendereza Uganda weetuuse eggwanga lyaffe lyonoonese nnyo ani alyonoonye nti tutuuse n'okuba nti kati
kwega nze bwe nsanga Eddie sikyamulabanga muntu munnange mulabanga nsolo njagala mukuba bukubi njagala mutta busa anti kati kyakifutuusaye mbeera itya eriwo mu ggwanga nti ey'omusana no eyaki okwekyawa bwe kujja mu ggwanga abantu ne beekyawa byebumu ku bubonero kati eri byandibaddewo ng'eggwanga liri mu mirembe kyekibeekyayisa bingi mulimu obwavu abantu baavu so kati ebyo byonna andi kati wano mu Afirika wano mu mawanga gatwetoolodde Zimbabwe y'emu ku nsi eziri mu bwavu ne Somalia ebintu tetunnabiwulira nnyo nga bwe tubiwulira wano andi kati Eddie buli ensi n'ebyayo kati ojja kusanga nga nayo balina ate ebyabwe balina ebonye gye bakolamu ekyabwe singa ensi eba y'ekyayi bano abaana oba balina be bakolera nga be babawa amaanyi okukola effujjo sina gwenkolera wafuna omukisa n'obeerako e Kampala mu rigimu y'abantu babiri eya Brian White neya Spapa kale Michael Suluma mwizo baba kuba kati fanga abakulidde ate twafuna mukisa nti twali gye tuli nga tusoma kuba Michael Suluma ffe twamulabirako twafuna omukisa okutegerako kye bayita abasajja abalina effujjo abo abantu babiri wafuna ku mukisa ogubalabako mu kibuga otegere omukisa nagufuna walaba kwani actually nalaba nnyo Brian White ate ye yakola nnyo erinnya Sipapa yes yalina sente ne Sipapa teyali nnyo ate wa kibuli nnyo kyali awo nga Brian White yadde buno oba omunoonya omusangawo ali bweru bwempulire oba yaddayo bamuzaalamu ye mpozi yitale naye kati obuzibu obuliwo buli bwe buti nti Eddie ebintu ebisinga mu ggwanga tibikyakola nga amateeka nawulirako lwe baali baleese amateeka agafuga social media naye olwaleero omuntu agenda n'avumira omuntu ku social media nga ne boogenda mu mateeka tigagenda mu mutwalo anti wano Facebook tekkirizibwa anti kati olwopootya omuntu ekintu kiwabaninga mu ggwanga kati awo wewali obuzibu nti ate amateeka gaali ganoonyeki kuba gabadde gazze mabegaawo kati kyeneebuuza bba baali bagaleese baali bagenda kufugira oddawo nga social media okkiriziganya nange bino bye twebalamu ebbali mu nze ndi muyimbi nze ebya politics sibirimu ati nze ndi musomesa ebya politics birimu ati nze ndi mulimi bya politics okimanyi nti at the end of the day bikolektinga bituzza ku kintu kimu tuli bannansi ebitunyigiriza bitunyiga general okkiriza ekintu ekyo kyembadde gamba nti ensi bwetuuka kubanga Uganda akaco kano tewandikutte muntu nga Sipapa mu authority omuwe powers okubeera n'emmundu omuwe powers okubeera Sipapa yavugako emmotoka mwekamba buulire you people fe abalabye ku bintu tutuula wansi ne tugamba ensi ekyuka Sipapa yavuga emmotoka 3 nga tezina number plate maze motoka nga inamu ne motoka ezituuka wano nga zino kusula omusolo byonna obyogera naye nze kati kankubulira ekintu kimu nze sali sigamba nti nyina nkozesa naye nja okugamba nti nange obusungu Gravity bwe yawulidde nga n'akwata yabadde munnamawulire n'amukuba obwo obusungu nange nsobola obufuna kati amateeka tegaliyo anti ebyamateeka tugenda biraba luvannyuma nga mmaze okukuba anti oba olina kye weesize bwe kiba weekiringa nyi kubanga tosobola kulwana ng'oli munafu okanya ne Gravity Eddie akube buli okugamba ebigambo bino mumpeemu ebbanga ttono nnyo nyina kufuna eggaali lino eggwanga Eddie kankubuulire lirimu abantu ab'okkuba bangi ekisooka eggwanga lyonoonese nefulufiga mugenda mukuba yenna asaanye okukubwa wakukubwa omusajja agambe n'alikulembera yetaaga okkuba kuba gwolaba asaanidde okkuba naye nze gambe ngenda kufuna eggaali tubanga tukuba abantu lwabikolwa byabwe anti kiri bwe kiti nti Eddie olwaleero omuntu ava mu bbanga n'akuvuma n'owulira nga weekyayi kakati kiri bwe kiti Eddie kankulage nti olwaleero Gravity bw'abanga yavaayo n'agamba nti Bobi Wine twagala ddwaliro tufunire eddwaliro e Busaabala simanyi nti oba kyali kivumo gwe mukulira okukwo kyali kivumo yali awalampye no ate okuwalampa ki okosikuwalampa waliwo okwogera ku kintu ng'omuntu n'ovaayo n'oyogera ku kintu nga tovumye wabula
bwe njogera ku kintu nengamba nti Eddie tukole bwe tuti oba Eddie tukolere kino gwe jangu nga gwe ayagala okunnyanukula jangu nnyanukule naawe ng'ompa point kati sali bwe oyagala kumanya ebitibwa mu Buganda kankunjonyole bwe oyagala kumanya ebitibwa mu Buganda ndaba ebintu bye bakola mu maaso ga kabaka byonna bye byandibadde ebituufu bitasaana kukolebwa ne ku muntu ali respect taata osobola musonga mu lugalo bwoti taata osobola muyita bwoti kati Bobi Wine taata wagula bite nkubuuziza ekibuuzo osobola muyita bwoti sisobola kati buli muntu akusinga ku myaka tosobola mutunulira n'omulaba mu kamwa ati yamulaba atya mu kamwa kati Eddie kyogamba Abaganda be balina enjogera egamba Abaganda be balina enjogera egamba nti ne gwozadde akubira engoma n'ozina kati ne gwozadde kitegeeza nti gwozadde asobola okusinga amagezi naye kiriwo ekiti kyendi mukulaga nti ndowoozaamu nze engeri gye twandibadde tukwatamu ebintu bino bwe manvadeyo neŋŋamba nti kino bwe kiti kyetaagisa nga njogedde ku gundi gwe munnamawulire oba omuntu yenna ayagala okunnyanukula nyanukula nga naawe ondaga ensonga yolwaki kyenjogedde kikyamu naye nga tovuma understand nti omuntu Eddie kyebayita okuvumira maama we kintu kirala nnyo kintu ekisobola okusinga okujjako ennyo obusungu okuleeta obusungu n'okola ekintu oluusi n'okikolera ne era wayitidde mu ngero abaana bagamba omwana omubi avumaganya nnyina mwana mubi avumaganya nnyina naye awo yali mubi ki obubi bwe bwaliwa ajjayo maama wo lw'olimanya nti nayitidde okimanyi nti abayimbi bangi bali mu supportinga Bebe Cool kati I mean Gravity nga bamusupportinga ku kyaki tiyawaddeyo ettaka tweyanziza tugenze omukulu Frank Francis ebintu nga bw'obiraba mu ggwanga eby'eggaali mwaba akadongo kamu omulayika mukyalimu ekyejo naye abaana eno abakuba danso nelaga eggaali buli muntu kati ayina eggaali nabadde simanyi nti ne Gravity ayina eggaali mpaka nga bamaze okukuba tomeri nendabanga entomi zivuze kuli kwawadde kukuba ntomi ze bayita entomi oba bakige baziyita entomi oba banyankole ziri zaadde entomi. Mbalamusiza mwenna abatulaba nze Frank Francis ndi munnamawulire ate ndi musomesa ntandikire ku kiriwa ekyokuyita Gravity enkima nakuba tomeri. Gravity lwaki yakubye tomeri? Kumuvuma mbu afaanana enkima. Tebakimugambangako ye takimanyi mbu agifaanana enkima kubanga omanyi Eddie omusiru wakusa abonyaabonya omusiru bw'amala okukkuta aba talina kyalowooza ku nsi ng'amaze ofuna emmere. Kuba kati Gravity bw'ovaayo n'okuba omuntu ng'akugambye ofaanana enkima gwe gusooso kigamba oba gwe tokimanyi ebbanga ly'omaze ne feesi yo tokimanyi bwe efaanana ey'enkima atuseka bino bintu biri serious naye ndi serious baaba tukootinga oluyimba lwe bwe baavuma nga nfaanana enkima kati nkuba sho ne ziwuuma kitegeeza Gravity abadde ayagala kukuba mulenzi oyo ne musomera alaka baakimuyita kubanga nze ate Eddie n'ekigambo kuvuma mwe lwakola nti mu Luganda mwakaluyiga bwizi nefe abaluzaaliddwamu nga n'olusoma twalusoma tumaye ekigambo kye bayita ovuma kiki. Eddie bwe nkugamba nti ofaanana embizi nga kituufu ogifaanana mba sikuvumye bwe mba nkulabye otegedde kati n'omulenzi oyo teyavumye Gravity ye mulabye ng'agifaanana n'akimubuulya nti naye gundi ofaanana ki enkima. Nze omuntu bw'avaayo n'angamba Frank oli mumpi nga ndi mumpi lwaki mba nwakulabye ate kino kinenyiza muntu Gravity wakoze ensobi gwe okufaanana enkima si musango gwo kubanga tewakola application wa Katonda kutonda ng'ofaanana enkima bwatyo bwe yasalawo ugifaanana bino bigenda koma wa Frank ekibakoze ebyo kati Gravity ekimulwanya manyi nti yategeera ate nakigamba wano nekugamba nti Gravity baatumye mutume n'ogamba nekugamba baatumye mutume mpulidde Balamu ng'agamba mbu baadde basindisa aba-SFC abazimba mbu bagende bapime nteekako akambu kuba bigambo bya Gravity bya Balamu byenkootinze bagende bapime we yawaddeyo yabagamba 100 ku 100 bagipime bwewera President Museveni akkiriza ozimbawo eddwaliro. Otegedde mbu kye nakugamba nti Gravity baali batumye mutume mukituukiridde kisoboka bino ebintu bwe tuba nga tunaabeera mu nsi ekula ng'abantu abaali batuula ewaka ne tuwuliriza ennyimba ezizimba akati abayimbi abaliko ne redi yawadde oyo omulenzi gundi Fik Gaza no ono alien skin award since rundwadde kati sana kuwa kye kimuwesa award yayimbye eki
guno omwaka pati lulala kyawo gwe timu ayinachi ndimbega ntiowulira actually ndowozaamu balwe luyimba lwo ekintu ekyali badde ekintu ekyali badde kiweesa ekyali badde wulira sali ekintu ekyali badde mpuliriza esebo oluyimba lusobola okuva wansi sali mpuliriza obadde oyogera mbadde nsirisa ekintu ekyali badde kiweesa Alien Skin award biri ebintu bibiri ekisooka bubbi nkyogera sikirumamu ekisooka bubbi bwe twali wano mu kivulu ky'amasiko Gravity twali fenna back stage wamulaba ababbi be yajja nabo era n'essimu ze baakuŋŋaanya twali fenna nga baziteeka mu kasawo tewaliwo yogera amazima nga totyanze ng'otya Katonda naliwo nabira abakali kati ekyo kyali badde kimuweesa award nti Gravity abaana ba Fangoni abamanya nti Gravity sina n'omugwe Gravity baali badde bamuwa award mbwagulumiza ababbi agulumiza ababbi ayina abaana baliisa abasukka mu 15 Alien Skin not Gravity nti abaliisa bw'amanya nti nno bantegese mubende ng'abateeka mu kimotoka kye kiri nga bajje mubende nga kuba neewuunya nabalaba nga bayingira ngamba ye bono bazze okukola ki badancers ye yalinya yeka ku stage but ne bagera ne babba abantu era bwe baamala okubba twali fenna ekirungi ne baleeta simu akasawo kalamba ne bazisiba nga tulaba ne baziteeka mu mmotoka ne bagenda so ekyo singa kibadde kiweesa award Alien Skin n'alikiriza kuba abawenyi mu kuyambako poliisi mu kunoonyereza ate tetwaliwo anti okulaba tekikugamba leeta obujulizi nalaba kakati sebo bw'ongamba okuyambako poliisi mu kunoonyereza yo eyateeka kamera ku nguudo ng'ababbi babeerawo ne babba ebintu byonna kamera zaabwe ne zitalaba balaba ba people power nga balwana anti ate gwe omuntu tolina lwobe nagamba nti memory yali nedda nze kati sali nkubuulira amazima nze ebigambo byenjogera siryejjusa nga bindeetedde obuzibu kubanga ensi yaffe bwetu bwefaanana ekyokubiri obadde ogeba ndi muwadde awadisa ebintu bibiri ekisooka kya kuguluminga kukale kuwa bantu mirimu egy'obubbi kubanga abaana abo kwe balya ku bubbi kankubuuze mu Franka bw'otunuulira ebintu bino eby'eggaali naddala ekyalabikidde eggulo nga bagenza okugabaza awaadi wakati wa Alien Skin ne Fik Gaza mu indasitule ya Uganda weebadde etuuse nga tuli mu kulwana ku bya copyright kufuna kasente kaffe tukajja leeri ki ekikugira mu bwongo ensi yakyuse nedda ku byekisiru ani agikyusa tokimanyi mbu ekyenyanja kivunda kiva ku mutwe awo wetutuuse eddi teweewuunya kubanga bw'aba Bobi Wine ne Bebe Cool beenyizanga ne beekuba endongo ffe ne tufunamu nga tebeekubye bikonde ne beekuba endongo ffe ne tufunamu kati nga Alien Skin ne Fik Gaza beekuba bikonde omusajja yakubuuzizza n'akugamba kati ebyo bikonde bye beekubye ffe tubifuniramu luddawo yolowooza bo babifuniramu luddawo nesinga beekubye endongo ono n'akuba kasepiki ono n'akuba kataala ono n'akuba agenze ono n'akuba okitegeera ekyo ekintu kyayimbyeko kituukira ddala ku muntu w'ekisamula wansi w'omukyalo naye byo ebikonde waliwo n'abataabitegedde and by the way singa baalina obutambi nga balwana obudde buno bandibadde baabukomyawo ekirala okutulaga arrogance ya Bobi Wine bamukriticize ku buli kimu naye olw'okuba yakubanga ndongo tebalina bintu biri on record ekirala kubeera nga biba following ekirala Alien Skin ayagala kudda naye ndabanga nange oyinza obutakikiriza mbw tagenda yagenze kubanga sitawulira luyimba lwe lukuba nnyo kujjako enkadde nze nali mpondoose nga ngamba ye ekirenzi kiryanirule nga bwe kyeyita ekyogera ku bintu byonna abantu ne bakivuma ne kisigalawo naye nyenza okwetegereza bukyanga omwaka guno gutandika twakagutambulako omwezi gumu n'ennaku ndowooza nga ziizo naye okimanya Alien Skin omunoonya nga waddagala n'akubulira n'ofa ng'eddagala lyabadde Alien Skin kitegeeza talyanirule bajja kumuweta era batandise era ekikulaga nti bagenda bamuweta kwe kutandika olwana abaganda bagamba ekirwanya omunafu kumuyeeyereza kyekirwanya omunafu bw'olaba nga Alien Skin abadde agamba nti ze ndi wa kibuli nja bakuba endongo n'ebigambo mbireete
bw'olaba nga atandise okulwana manya anafuye ate bw'abanga alwana n'omulenzi nga Fik Gaza omuto atalina na nyimba bbiri zikuba utegedde nti apondose kubanga ennyimba nze ndaba ennyimba ezibaddewo esaana okufuna awaadi omwaka guno ng'ennyimba zibadde nnungi buno bwana bambi bukalo nantongo nyiga wano okukubya ennyimba nnungi tewategedde ani yabawadde awards ezo olowooza zibadde zaani za radio station yazitegese kati radio station bwe bayategese awards ezo eyina ziwa mukwano gwayo abadde asaba obukadde obusatu okuyimba ku show asabe emitwalo 53 otegedde ye business entuufu ekirala radio eyina okukuumira omuyimbi waayo mu mawulire nti bwe naategeka ekivulu abantu bajje okumulaba naye ekyennaku nti ate yali enisikini tatembeeteka kubanga abantu baali bamwagala by the way ebiyimba bye nga birimu endongo ebyasooka naye gwe ekirungi naawe ebyokutegeka obimanyi ddamu omutegeke mu kisaawe ekasaana onaafuna abantu 10 nkyusa amanyi abantu babakuba ne bababba amasimu kubanga nti buli waagenda agenda bamwesunga bw'atuukayo ne bejjusa anti alina ebizibu bibiri bw'atatuuka leeti balwana oba byonna n'abikola omulubabikola wano ate yakola bisatu yatuuka sawa yatuuka ku mwendo ogw'ekiro eyo leeti ne balwana ate ne babba n'abantu okitegedde nti kati bambi musajja wattu newankubadde bwemugamba ali anirule naye naye omutima agulina kuba yazaalibwa bantu atula mu kisenge kyenagamba naye kyekiddako kankubuze Frank bino ebintu byonna nga bikole babakuuma ddembe abakulembera eggwanga lino okulitebenkanyisa mu mirembe okutebenkeza eddembe ng'abantu tebakola bintu bimenya mateeka babiraba tebabiraba bafuna sente mmeka abakolera tabakolera nga sinaba kujja kukya kubakolera kuba nakyo genda kyogerako abatebenkeza emirembe mu ggwanga bafuna sente mmeka bali mwana oba mwemeka bw'abagwe gye emitwalo 40 mwemeka gyeyogedde osobola ogikolerawo iwe w'omubiri ku bantu abali anirule nga ali enisikini obaleka kubanga nawe ogamba ndaba nange sifiiriddwako lwaki nfa ku bantu baana bamange otegedde ekirala ombuuziza abakolera oba tabakolera ekyo ekibuuzo ngenda kiddamu bwe nti kifaanana nga gavumenti bwenajja netugamba nti aba gavumenti balumbye manya ab'emmundu balumbye banka ne bagibba obviously ekiba kiraga nti gavumenti yeyabbye banka ani avunanyizibwa obeera n'emmundu ebira gavumenti kati bwe baddangamu bagamba nti no ababbi b'emmundu balumbye awantu wonna ne babbawo mwe mukimanye bumanya nti gavumenti yeyalumbye awantu awo nebbawo kubanga nze Franka siina mmundu otegedde bulungi gavumenti yebeera n'emmundu kitegeeza alien skin oba tulina obukakafu nti oba alina gwakolera oba talina gwakolera nalina maaso eyansomesa okubala mu primary yabuuzanga bw'obanga omusiru n'okuppa kwakulema bw'obanga ogamba nti siina bukakafu alien skin nti alina omunene gwakolera tosobola kukoppa nti nno omuntu wa bulijjo tasobola beera na paper spray tosobola kikoppa ofunye ansa ngifunye Franka kanvire ddala omwewo nga tumaliriza ensonga eringa etabadde y'amaanyi naye nze just nyina kibuuzo kubanga tuli mu limelight ffenna tulivinga mu live mu bulamu obuli celebrity Franka wooli wadde nze omu naawe okkirizanga nalwana nti okweyita celebrity kyekyandibadde ekiryawo kikulu naye kikwekanga nga kyoli ng'okiyingidde ekintu kya mawulana kasozi ekyomukazi okumuteeka munda n'amuliyiriisa omudidi kumpi bukadde 10 yasasuddeko n'abuliddewo bukadde 7 bano abaana bwe bakula yalowoozezaayo kitaabu omulala oba yalowoozezza nti nze kyenkoze kati abaana be balimu ansi eriemu omukazi tayagala mawulana teri mukazi akwagala naye ayinza kuteeka mu kkomera ffe badudu twalinayo omusajja ne mukazi we nga balwana buli lunaku omusajja n'atema mukazi we omukono ne babatwala ku poliisi emadudu abapoliisi ne bakwata kibooko ne batandika okuba omusajja gwe omuntu ategeera n'okuba omukazi n'ekikugu ky'omukono n'abagamba mumuleke bba wange mumuleke tugende tubimalire ewaka ayagala bbaawe nze ndowooza oyo mukazi mawulana gwe yazaala ate singa mbadde mawulana nga sinasasula obwo bukadde 7 nalisoose twala abaana ku DNA teri mukazi ng'omuzaddemu omwana nga akwagala ayinza okukuteeka ku bunkenge kiri mu luyimba lwa walukagga ate nga kyekituufu otegedde taliyo era omukazi agamba kubanga omukazi nga bwamulabya afaanana ayinza obulwa ekyokulya
kitegeeza ku bibiri omukazi alinako kimu either nga awulira ensalwa nti omusajja yamukyawa nga yakyogeddeko bwe kitaba ekyo ng'omukazi oyo tayagalangako mawulana naye nga nze muwa amagezi kubanga simanyi oba mawulana aba teterayo ddala buyambi yadde n'akamu tekisoboka Frank kiyinza okusoboka anti kyeŋŋambire nti kisoboka anyway kisoboka naye wabaweera koozi eremesa omusajja okuteekayo obuyambi anti kyembadde nkugamba nti kuliko abasajja abalina emitima ng'agamba olwedde Katonda yatuyamba ensi yaffe yanguzi nze oyo omukazi oyo kukyankoze okumuwa akakadde akamu wakinsasule 10 ku poliisi abasajja gye bali bwe batyo wakinsasule obukadde 10 ku poliisi ng'omukazi yamutuuka wano kuba yawandiika ebbaluwa yawandiika omukuku ku Facebook ng'agamba omukazi yali agenda kwewaako obuto ayagala kwetta ne bagenda ebutabika babawa ebbaluwa ne bagibamma nabirabako kakati mawulana era nkusaasidde kazi agenda kutawaanya nnyo omuntu eyeetamidde okutuuka ku kwetta aba wabulabe nnyo taba na humanity munda mu ye ne bwakulaba ng'ofa kubanga naye obulamu bwaba takyabwetaaga yabutalayo dde olumu ne bwakulabanga kubanga wali badde otuula mawulana muntu obadde osobola okugera n'omugamba oba kale tugeze okukwatagana kwaggwawo ne muzaala omwana asooka ne muzaala owokubiri ne muzaala owokusatu nga mu famire ya bbaawo temuliimu muntu gw'okwatagana naye n'omu okufuna obuyambi bw'omwana oyo nti yo nkulu kope nze ŋŋamba omukazi nyinza okuba nga simwagala saagala kumulaomuntu nze kyentegedde kimu ono omukazi atuuka atya okuba nga talina wadde omuganda wa famire yenna mu bamawulana gwasobola okwogera naye ku by'abaana kubanga nze nyinza okuba nga omukazi saagala mulaba nga naye tayagala kundaba naye ninayo sister wange mulamu we bakwatagana ninayo maama wange omuto then era ne baba tewaliwo nkolagana then wabaawo ekibuuzo omukazi lwaki nze bbaawo nakukyawa bakulu bange ne bakukyawa bato bange ne bakukyawa taata n'akukyawa ne maama n'akukyawa basenga ne bakukyawa ne bajjajja otegedde bagamba azaala ekibi akiwongerera bazadde ba mawulana bwabanga mawulana ye mukyamu baali badde bamanya ne bagamba wayi mwana oyo yatulema naye kale kasita akola n'alekawo $50 buli weeki otegedde nti omukazi kyesaategedde zino sente zibaadde omukazi kulabirira abaana mpaka lwe bali kula oliisi erabika eryako ndowoozeza bulowoozi kubanga agambye bukadde 10 buli mwaka bwenawulidde sente nga kanyi kasinga n'omusaala gwa pulezidenti omwaka mulamba goma gyekitegeeza kale kasinga n'omusaala gwa pulezidenti gwafuna buli mwezi. Tumaliriza amanyi uno bino ebintu leero mawulana enkyanze enjaggwe lwaki ate tomanya kisoboka mu bintu byesobola bye bintu ebirikwatagana n'ebyo zipu tuzisumula baba koma wali nti enchaggwe naawe kisoboka muganga bwe kijja kutuukako kale mune kuba weemanyi wafamanyi nedda simanyira kisajja kuba enkwaso ze tezizaala bwetugamba ekyo tukkiriza ne atagambangako nti enkwaso gwe kati ogambali musawo wange bwe takimanyi tayinza okuba olaba buli mukazi nga mwagala ne mutuuka ne mutabuka ne mwekyawala ate nomunanga abakazi bakola bwe batyo oba kubanga babajja mu mbiriizi zaffe bubategeera nga bwe batira bubategeera tebalikyukako noolo mutwaliddemu maama mwali nga nenyoko eri kukyobadde obuuza ekibuuzo kiri kimu bino bw'obitunuulira abaana nga babikola bagenda mu mateeka bakole ki tebalowoozayo nti there is life after all this bye tukolera mu limelight kamera ne bazinona buli kimu kakati edi omusajja yenna obuvunaanyizibwa bwo kuba kulabirira famire yo so nze ndowooza mbwe bibanga yes waliwo omusajja okukyawa omukazi n'omukyawa n'omutima gwo gwonna abantu tukyawa n'olirawo nti abaana gwe abazaala awulira abantu tukyawa n'oliramu omuntu okoze eki ng'omukooye but waliwo okujjukira nti ayina abaana bo nti kale at least tolabirira mukazi ne kale labirira olw'abaana ndowoozamu nti bw'abanga mawulana abadde yeesuulirayo ogwa naggamba nti olw'okuba yakyawa omukazi ate n'abaana n'abaleka baboneebone
buli awo batatukiriza buvunanyizibwa bwabwe ngaki nga taata naye okusinza nze ku bwe nalabye sinaali eno nagirabyemu engeri ziri bbiri waliwo kubanga sandisuubidde nti oba oli awo wandibaddewo embeera ejja okukwasa Mawulana ng'abadde awo obuyambi oba ng'alabirira famire kayinza okuba nga kabaddemu naye ate nga tikiringa nga ati bwe twakirabye nti kyasusseemu nendowoozamu nti nze nganze kiyinza okuba nga kyabaddemu engeri endala nti bwetunuulira Mawulana ne Lwairi engeri gye babadde bajja bakolamu ebintu byabwe ne Mawulana engeri gy'omulabamu muntu nnyo waaki muntu nnyo wa Bobby understand nti bwetunuuliramu engeri gye babazze bakolamu ebintu bye balaga sayidi olwedde ekigera nti omuntu akera ku makya nagamba nti Lwairi wa Bobby naawe sinza kubikolwa so babadde bajjayanga bakola skits zaabwe ng'owulira balina engeri gye bajja baagala onnyigamu gavumenti okira mu bintu bye bazannya kati nga balina engeri gye bajja babibikkirira gamba babadde balina engeri gye boogeramu amazima nga bazannya anti kubanga wana Uganda buli boogera amazima bagamba oliwo kyekugambye nti babadde bajjanga babikkirira ntaddeko okubikkirira nti bajja boogera ku gavumenti naye nga babikkirira so nti kiyinza okubanga kibaddemu okubanga kubano kubbo babadde banoonyezebwa okigera nti ku kantu akatono bwe katyo sandisuubidde ku nkwata gye bakwatamu Mawulana ng'omubbi w'akasimu ng'omuntu abbye akakoko n'otunuulira n'engeri omulamuzi gye yasazeemu omusango okigera nti ng'olabira ddala birimu engeri endala esooko kubanga obukadde 10 buli mwaka watamu n'ogamba bwe mbanga nayawukana n'omukazi ne mulekera abaana bonsaba obukadde 10 nga nyina famire endala gyendabirira oba onsindise luddawo vane kwekyo gwe babukusabe gwabonsaba babukusabe nti obukadde 10 sente nyingi olaba nga wabaddewo okusalirawo mu busungu nti kyabaddemu ekirala obukadde 10 sindaba mwaka bungi obukadde 10 bungi oyingiza sente buli mwezi 10 balinga abamusabye akakadde kokulabirira abaana okera ku makya abaana ne bambala ne bafuna kye balya ne bagenda kusoma abataligamba nti basoma okuva ku January paka buli mwezi bagubalidde emitwalo 7-6 kubanga musajja watuwuyo ofunako ne gwosaba nti olaba ayina n'okuvaayo yawadde nawulidde obukadde 7 ne basigala nga babanja so kitegeeza nti ajja nakutuuka ekiseera bamukwatira bamuzzeeyo era yakati agala ku bunkenke okigera mba Mawulana n'ozawo kipapula kuyitamu kyovola abantu batta abantu by the way omuntu yeekyawa n'agamba naye omukazi ono atadde ku pressure ekyo ekintu kye bakoze kirimu obutemu nina mukwano gwange omu yagamba omukazi bw'oba ogenda kummanyira lwakaana ako nja kukatta tukafiirwe babiri otegedde omusajja yeekyawa ng'omwana amwagala owawane namagogo omuvubuka wa boda yassa omukazi n'omwana kwekyawa kuba omukazi abadde oluusi amuteeka ku pressure n'agamba naye bano ababiri yasoose kutta mukazi n'agamba naye kati ate omwana kikyagasa ku nsi naye n'amutta ekyo kye bakoze kivaamu obulabe kivaamu obutemu nti either omusajja sigambe nti Mawulana ajja kukikola naye ngambye bw'osanga abasajja abeekyawa obwavu bungi omutadde ku pressure atakyeyagala ogenda owulira nti abaana bonna yabawadde obutwa ne maama waabwe oba maama waabwe yamuggyeewo abadde asinga omuteeka ku pressure omusaba sente naye nze kyenabadde ndowoozaamu nti wabadde tewaliiwo ngeri yakukkiriziganya Mawulana n'atwala abaana bw'otuuka mu kooti abaana bato bw'otuuka munnaiki nedda gavumenti ya Mwami Museveni eno abantu babiri be yasinga okwagala mwana na mukazi anti omukazi katonda muzaala namu nga mubadde waka muli awo mwepikyamu mwawukana n'asabengi ate ndi gavumenti negaba gimu nga tamanyi na bbanga kiri mu mazina nga ne gavumenti gyemwekwata teyali ye omukazi byayogadde ne babitwala lwaki mba njawukana n'omuntu nemba nga sisobola mujjako baana bange nemulekera kati kankugambe gavumenti mulimu emyaka nawulira muwala myaka 7 oba omulenzi myaka omulenzi myaka 7 oba omuwala myaka 9 gye nawulira ne munange byono ngo bitadde ne bali mbu omukazi kasakalambira n'agamba nze abaana bange mbagala beera nabandabirire nabo fuluzi tobu kitibye biri mu ggwanga oza nosanga omukazi oyo alina omusajja omulala era of course nawulidde mu lugambo mbw alina gwakukuta naye sawo de Joseph atisegu yamu
Mawulana kyamulidde akkirize nti babadde nga bagenda muchunya mpaka muchunya na era kyalina okuba bamwagala mu kimu kati kugenda asala endinga tetukyaddamu kubizannyayo ebya Bobi Wine bamutandika omuharmonize anti bajayita mukazi bamugambe kati tubikolere off embeera ng'emaze omulemerera off camera kati bagenda kuwangayo emitwalo 3 buli mwezi nti kale Mawulana adde mwadigidde mumunoonyemu content gwe yabawa sajjatu ate nze sibanenya bani bodanye nenya abantu abagamba nti wayi kangonde anti Franka ne botagonda enkomerero eri anti era ne bwogonda yensonga lwaki nkugambye nze obulamu tebulina kyebunga sangangira nina abaana nina family naye nze obulamu tebulina kyebunga nze ekigambo kye nagamba lulinga tuli off camera naye nkugamba nze ne bampa assurance ne bangamba Franka tukuba amasasa 2 gundi oyo akole kino nzikiriza nemmanya nti naabo bowulira abazira bwe bagira baba tebakirowooza ano bafiirira oluusi naabo bolaba mu bugaali abo baali balwana kuzza mirembe bawezikira kati tuli kati nze okunteeka ku kisenge taata wange yabeera mweyo embeera n'atuuka okufa ng'ali mweyo nange njibyeddemu ntuuka okufa nga n'emyaka 8 nga ndi mweyo n'abaana bange babeere mweyo n'abazzukulu nze kaneweeyo mubanga mumpa assurance nti bannange bwe tukuba amasasi abazira bwe batu bajja nze ne bwebagamba mbuye tebamutta nti Franka bwe tukuba amasasi omusajja ente bagivaako eggwanga nelifuna emirembe nzikiriza Yesu nga yafiirira ensi n'ensi leero kano Uganda